ffenna ku bigere byaffe mwenna gye mukuŋŋaanidde muneegatteko n'engalo zammwe n'amaloboozi gammwe kwaniriza omutume olw'ekigambo olunaku olwaleero. Nnyo Musumba Florence, nsobola okwetuulirako bannaye mbaaniriza mwenna. Egalaji yaffe ey'olwaleero yonna gye mukuŋŋaanidde. Katonda si mulungi era si musufu. Ku ssaawa 10 eza Sunday ewedde bannaye twalina Movers and Shakers Garage. Garage y'abatambuza ekintu y'abannakisinde. Yali nsufu nnyo. Woo! Can you just make me a little brighter? Hey, wow. Tuyina abantu abalungi bangi abakuŋŋaanidde wamu naffe wano, naddala abasumba abazikyaki ez'enjawulo abatwegaseeko kuva mu kyaki ez'enjawulo ng'owa Worship Harvest Nansana, Sumba Steve ne Florence bannange yali anniversary yaabwe. I'm coordinating there. Okay, no, I'm not coordinating anything. Pastor Dennis from Worship Harvest. Bweyogere. Did I see Pastor Hannah? No. Some people look abamu abasumba bafaanagana. Pastor Angela kuva e Bugolobi, Sumba Roxana kuva mu Worship Harvest emu hono anatukulemberamu mu saavisi yaffe ey'okulabisibwa oba encounter. Awesome. Wiiki ewedde twabeera n'abantu 905 abawaayo obulamu bwabwe eri Yesu. 905. Worship Harvest downtown nga yekulembedde 436. Worship Harvest gayaza 347. Worship Harvest n'alya 120. Worship Harvest Chebando 18, Ntebe 84, Mienga 73, Mbarara 66, Kungu 64, Mukono Bugolobi ya namba 3, Kamuli ya namba 1, Garuga 36, Nakawa 32, Fort Poto 31, Njeru 28, Busega 25, Gaba Road 21. Nowadays I should only read up to 20s. Tumagambye mwe naku zinagenda kusomanga paka kwa 2. Nabo tubatumira okuva ewa Kiso Kisoga mwena mwebale nnyo abakoze omulimu omulungi, abakulembera obubondo yonna yonna gye muli bannaye musobola okwetuulirako. Leero tetugenda taataaganyizibwamu n'akamu. Bonna aba Worship Harvest naali abakuŋŋaanira awamu mu saavisi yaffe ya Encounter gitwala ng'ensonga enkulu okwaniriza banneiba bammwe, ab'eŋŋanda zammwe, emikwano gyammwe gyonna mulina obbategeeza mu bannange kyaki yeewaka eyo ku ntambi, ng'oli mu mpale zo na biki byani byonna by'oyagala, erabika eweddewo kati ke kaseera okudda mu church, ke kaseera okudda mu church.
aba abakulembera obubondo yonna gye mukuŋŋaanira kino kye kiseera kati otandika okukozesa ssente zammwe n'oteeka abantu mu uba n'oteeka abantu mu mmotoka n'obagamba kiseera tugende ku kyaki. Lwaki tulina okukola ekyo? Kubanga tosobola kuweerereza ng'oli waka. Tulina emirimu mingi nnyo gye tuweererezaamu ku kyaki gy'otasobola tuyambamu ng'oli waka. Tosobola kusinza ng'oli waka. Toyinza kwaniriza abantu bapya ng'oli waka. Ng'ekifo kye nnaalya kijjudde, buli omu alina okuva gy'ali. Mu ntenvu ono Desemba ono buli omu alina okuva gy'ali. Abo bonna gye babadde beekwese tulina okujja ne tukuŋŋaaniranga wamu mu kizimbe. Hiding in your bedroom, watching Garage, and some of you, even your phones, you don't even see the whole picture. You only see part. Yeah, you need to come out. Amen. So that we can worship God together. Is that all right? Yeah, you see, that whole thing, what the devil robbed the church of is not the messages you have. Ku kanisa mu kiseera kino kubadde kusinza. Ekkanisa yonna etasinza teba y'amaanyi. Okusinza ge maanyi g'ekkanisa. Buli w'osigala ewaka n'owulira obuwulizi obeera nga agasse ku bunafu bwaffe mu ngeri ey'omwoyo. So tulina okukuŋŋaanira wamu. Why are people behaving like I'm speaking French? Kamara, give me some French for this purpose. Sumba tuwadde awo ku Lufalansa leve. We are talking English. Kuŋŋaanire So we wamu need to era come out. tusinzize wamu. December is a coming out month. Starting next Sunday at 9 o'clock. Oh, by the way, Nasubiddwa I missed to bagamba tell you, but naye galagi yaffe ey'ebyenfuna oba eya bizinesi egendanga kuba ku ntambi kwokka mu mwaka guno ogwa Desemba. So babadde batwegattako ku ssaawa emu kitundu ku Business Garage. Mwenna mubeere bulindaala ku ntambi zammwe kwejja okubeeranga. Okuddamu okuŋŋaana Business Garage kujja bbaawo mu January. Amiina. Guno omwaka Worship Harvest egguddewo location ez'enjawulo 21. My goodness. 21 churches. Wow. Now, on Wednesdays, we have flow prayer from 6. Okusaba okukulukuta gye bayita flow prayer. And we flow until 9, praying. There are no sermons, just praying. And we always take an offering. Era n'okuweebwayo okubaawo mu eyo service kwonna kugenda and sending missionaries. Mu buweereza obw'okuggulawo kyaki ez'enjawulo. Omutume agamba alina WhatsApp group erimu abantu 9 abeewaddeyo abagambye mu nze nsindika yonna gy'oyagala okunsindika. Nina okugenda. So buli lwakusatu tusaba mbu otwegatteko tusabire abantu bano era tuweeyo n'amaanyi ku lw'okusindika kw'abantu bano. Omwaka ogujja nkakasa era nkiraba nga Yesu ajja kukisobozesa tugenda simba kyaki nyingi nnyo n'okusingako kati. Kati katugende mu kigambo. Tuli mu kwogera ku Mwoyo Omutukuvu n'okufukibwako amafuta. Kubanga okufukibwako amafuta ye Mwoyo Omutukuvu okukolera mu muntu woggana nti nfukiddwako amafuta nzikiziddwa omwoyo. Twatunuulidde omwoyo kyeki n'okufukibwako amafuta kyeki. Era tukimanyi mbu n'omwoyo omutukuvu asobola okubeerawo nga ffe tetuliiwo.
ye ssekinnoomu mu Katonda, mu busatu bwa Katonda. Is that okay? Can I sing you a song? Mayimbiremu oluyimba. Beautiful, Beautiful. is Jesus, more than the lilies of the valley. Wonderful, Jesus. is Jesus, more than great works of art. Magnificent is Jesus, more than the stars of heaven. Greatest gift in the universe. Morning star in the sky. Beautiful is Jesus, more than the lilies of the valley. Wonderful is Jesus, more than great works of art. Magnificent is Jesus, more than the stars of heaven. Greatest gift of the universe. Morning star brightening the sky. Jesus, 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 no other name by which we may be saved. Jesus, 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 the healing rain of all the earth. Jesus, Jesus, Jesus. Yeye atakyuka y'omuleero enkya ne luli. Oh Yesu mulungi eyeewuunyisa n'omusukulumu mu buli kimu. Beautiful, wonderful, magnificent. Is Jesus, more than the lilies of the valley. Wonderful is Jesus, more than great works of art. Magnificent is Jesus, more than the stars of heaven. Greatest gift the universe. Morning star brightening the sky. Jesus, Emunyenye yaffe ey'okumakya n'erinnya lyokka omuli obulokozi bwaffe. Yesu, help me sing Jesus. Yesu, Yesu, kuba etuwonya. Yesu, ekete yebuzika mama. Atakyuka leero enkya ne luli. Magnificent. Magnificent. Sing us a little bit harder. Jesus. Jesus. I think everyone can sing Jesus, because there's no other name by which we may be saved. What's the name? Oh, is the healing rain of all the earth. Jesus. Oh, is the same yesterday, today, tomorrow. Beautiful, wonderful, magnificent, beautiful, beautiful, wonderful, magnificent. That last line, one Mulungi more asingayo. time. Musufu. Wonderful, Oh. one more time. Beautiful, Wonderful. wonderful, magnificent. Yeah. You know, God told me to Omanyi start Katonda yaŋŋambye writing okuddamu Jesus songs okuwandiika again ennyimba and za sing Jesus Yesu songs again, because n'oziyimba it's all about kubanga buli kimu Jesus. kya So Yesu. 2022, if you don't like Jesus too birimu much, you ebiri may wonna not aba like this toyagala church, because we are going to be talking oyinza obutayagala Jesus. kyaki eno We'll be preaching the kubanga messages of tugenda kuba Jesus. tuyimba era We'll be twogera singing ku songs Yesu about buli wamu Jesus. Yesu. Everywhere you turn, Jesus. Hey,
people may even kwegamba start wearing n'essaati shirts zetugenda with Jesus okwambala on zonna them. zijja bbangako yesu Do you receive that? mukifunye ekyo Yeah, that's kubanga important ekyo because you know the Holy kyamaanyi Spirit, nnyo who we are lwaki talking kubanga about, omwoyo omutukuvu he bwe twogerako exalts Jesus. asukkulumya And Jesus is always exalting the Father. oba So that's, their unity is not fake. Everyone knows asukkulumya who the boss is. yesu muffe I'm talking about the Holy Spirit, you people. So when we talk about the kitegeeza Holy Spirit, bwe that's why we know the twogera ku Holy Spirit has yesu done a good job. tukitegeera mbu omwoyo omutukuvu akoze We feel like he's omulungi neglected, kubanga but tulaba it's nga like he's the one who yeerabiddwa was intended in naye that way. ate Because the Holy Spirit makes sure we know more leese about omwoyo omutukuvu akoze omulungi Jesus. omulimu omulungi kubanga And then afuba nnyo Jesus okulaba nga tumanya nnyo always talks about yesu who? The kati Father. yesu n'afuba ennyo nga kulaba nga The Father has tumanya no one to talk about kitaawe oba because he's kitaffe the real deal. Amen. So you see that's how it bwe works. kityo bwe kikola Even- ne mu bulamu even in buno life. obwaffe obwa bulijjo mu bulamu Even buno in obwaffe life. obwa You bulijjo see, you know, you have a omanya good nti pastor when olina the pastor is omusumba always omulungi pointing you omusumba to omulungi oyo buli to kaseera Jesus, to the Holy akuleetera Spirit, to the ofumiitiriza ku katonda If the pastor buli is telling you kaseera about aba themselves, akusongera ku katonda ku yesu w'omanyiza My bw'olina God, omusumba omulungi you're in trouble. si kusongera ku ye You understand? Yeah, that's even ne families. famire that's how zaffe they era work. nazo zikola Find bwe that the zityo wise mother is okitegeera always nti maama omulungi pointing the children y'oyo abeera asonga ku their bulungi father bwa because taata buli the nature of kaseera fathers is ng'abulaga such that eri abaana sometimes children kubanga could engeri doubt their maama father's bw'aba omukuza bw'abeera abaana Sometimes, nga taata because tatera The mother kubeerawo is the natural, is the one, she's the one who, what the father is just aba gone agenze wiiki bbiri 2 weeks, omwezi 2 days, essaawa bbiri 2 hours, buli kaseera abanga always ataliiwo seemingly gone. So now the maama mother knows ategeera mbu these children, abaana bano yeah, they are going to bayinza end up okukomekereza nga loving baagala me nnyo and not nze loving okusinga taata so maama that. So omugezigezi wise I'm talking njogera about ku the mwoyo Holy Spirit. omutukuvu so maama Wise omugezi mothers always sit the children batuuza down. abaana wansi ne all the batandika stories about their okubabuulira father buli and how their kirungi father is a ekiri ku great person. kitaabwe oba kitaabwe kyali So that they are never mubakolera tempted to think that the so father abaana ne doesn't care because batakemebwa the mother is the nnyo natural. maama waabwe ate She's ne the one that bakyawa expresses the kitaabwe love easier. Does that make sense? mbawadde Just giving you here amakeza serious agasingayo stuff for your agayinza marriages okuwonya and you obufumbo don't even bwammwe know it. That's how it works. bwe kityo bwe kikola Every buli wise muntu person points whoever they omugezi lead to a atunuza higher abo bonna authority baba than akulembera eri The abo good head of department will abamukulembera always be talking about, I don't know, the CEO or the whoever. If you're a section manager, you're always talking about the head of department. Like, but you know why companies don't work ekitera well okulemesa and people kampuni always lose okukola their jobs? mbw abo If you aba come from the bakulembera meeting, then it's abantu those guys have mwagenda said n'abeera mu what? meeting Because you're buying ate political points n'akomawo with eno your team, okwegula eri not abo knowing that the abakulembera team you n'atandika belong okubabuulira to obubi takes bonna precedence over obubadde the mu team you lead. meeting ezo zaaba avaamu n'atamanya mbu ekyo kiba tekikola. Don't you feel like you're preaching so well, but people are just pretending not to be understanding? Yeah. Yeah. It works in every sector. Whoever you lead, you're yenna supposed to be gw'okulembera making them fall obeera in love olina with whoever omwagazi leads oyo you. akulembera. It's a principle. It's not eyo about how you nnono feel. eyo nnono gy'otalina kuleetamu principle. kuwulira Your kwo boss might be oba kiki some ky'owulira really boosi wo terrible ne guy. waabeera mubi nnyo But naye that's not what tolina you tell these buulira guys. bubi bwe Yeah. bali b'okulembera Tell them this bagambe person is really boosi good wo mulungi because they started the company. We bagambe could be boosi wo without mulungi jobs. ye yatandika kampuni eno ye yatandika kampuni muyinza okuba nga temwandibadde And temulina you know what you mirimu do kati for others is what ate manya others mbu do for ky'oli you. mu kukolera As you start banno honoring those who naawe lead you, kye bajja those you lead okukolera will start ekitegeeza honoring you bw'ossa automatically and you'll ekitiibwa wonder where mwabo it came from. abakulembera naawe b'okulembera bajja it's how it kussaamu works. ekitiibwa bwe kityo bwe kikola eyo we talked nnono about twayogera the mbu anointing, lwaki that's the olina Holy Spirit in ofukwamu action. k'amafuta Talk about wiiki why ewedde the anointing. That was last week, and we agreed, I hope, that we should not even try to do ministry. era ne tugamba mbu togezaako Without the kukola Holy buweereza Spirit, nga because toyina mwoyo The omutukuvu essential aspect. Now, we are going kati to go tugenda into some okugenda other mu kintu territory, but ekirala today,
I want us to look at era a very njagala interesting tutunuulire aspect. Actually, this ekintu series is called Empowered and ekisesa Sent. oba How do you tell someone is ekibuzaabuza anointed? osobola Because otya if okumanya you're looking for ng'omuntu something, you need to be able to afukiddwako tell when amafuta someone kwabo has oba it. onoonya ekintu obeera olina If you're looking osooka for money, you need to be able to tell those who have money what do they look like, so that you have a picture of where you're going. ekintu ekikutegeeza mbu oyo omuntu ayina ekyo And there was ky'obeera oli silence. mu kunoonya. Yeah. So the reason many ensonga people are lwaki not abantu anointed is they abasinga can't tell what tebaliiko an anointed mafuta person kubanga looks like. tebasobola When you don't kumanya have a bakulaba reference point, abaliko you amafuta. can't become the thing you don't know what it looks like. Era ensonga And my interest lwaki in ndi preaching this mukubuulira series is not so that mu you ntambi get zino overwhelmed with information and si data kumanya about the bumanya Holy Spirit and the kiki anointing. amafuta It's kiki for you naye to naawe actually kennyini become ofuddeko anointed. amafuta. That's the Si point. okubuulira bubuulizi Please, we are not okutandika here abantu to have okubuusabuusa theological arguments about the n'okuwakana anointing. ani We are alina here to make amafuta sure oba that the kiki next naye time you are njagala doing mufukweko whatever you're doing amafuta. in ministry, at obuweereza bwo work, bubeere at oba oli mu church, at kkanisa oba home, oli eyo gy'okolera emirimu gy'oba mu you famire zo see the result and say, osobola omanya I think n'omanya this is now the Holy kyono Spirit. omwoyo omutukuvu So Ono you need to omwoyo be able to omutukuvu tell y'ali mu kukola bye. what an anointed person looks like. If you're studying to be a kiringa doctor, bw'obeera you osoma need to be okuba able to tell omusawo what doctors oba do. olina okusobola okutegeera Yeah, if you don't know what abasawo doctors kye do, bakola. why are you studying to be a doctor? Amen. If you're studying to be an architect, you need to be able to tell what do architects do. obeera olina okumanya I got kiki inspired to become an akubiba architect after I pulaani visited z'amayumba an kye uncle of bakola. mine. I went to his Kati nanze office bwe and I nali felt it njagala was so cool the okusoma way they ebyokuba put pulaani those lines z'amayumba together. nakyalira Next you see is a building. taata wange was like, I omuto want some of gwe that. nalaba ng'atereza And without me visiting that office, I layini would probably ng'azikuba never n'aziteeka have wano become na an wano architect. So you have to be able to see Olw'amaanyi it. pulaani z'amayumba ate kati ne ndaba n'ebizimbe zi pulaani we zaafuukanga ebizimbe nenkyagala nnyo kyekyandeetera okugenda nange n'ensoma ebyokuba Trying to pulaani think about what Bishop Doug said. He said that the kubanga mind cannot obwongo perceive what the tebusobola eye cannot see. kufumiitiriza ku ekyo The mind amaaso cannot kye perceive gatalabye. what the eye cannot see. If you need to be able obeera to olina see red osooka okulaba to ekimyufu perceive red. n'olyoka Otherwise, if you okifumiitirizaako can't describe red until the kubanga cows obeera come home, it will tokirabye never make sense to you. obeera tojja sobola That's kukifumiitirizaako. why in Kyova your olaba life there are so mu many bulamu things bwo that you don't ebintu think about bingi nnyo because you don't have a perception of them. byotalowoozaako. The mind kubanga cannot perceive what the eye obwongo cannot buba see. tebusobola When you and I look at a building, because bifumiitirizaako. I'm an architect Nze and I bwe have a ntunuulira trained eye, ekizimbe we kubanga see eriso completely different lyange things. Or rather, lyakugulwa there is a lot you don't see. mu bintu eby'ebizimbe I ebyo see. byekuba ebizimbe buli I can see all the wenkitunuulira imperfections that you nina don't see. bingi bye ndaba ggwe by'otalaba kubanga nakugulwa Am I making sense? eriso lyange When lyakugulwa. Elder Kamara, Kati you ng'omukadde and Kamara I, naye when bw'atunuulira we all look at ekifaananyi kubanga a yakugulwa mu nsonga piece ey'okkuba of ebifaananyi designed artwork, ekintu we will ky'abalaba all see kiba different kya things. njawulo naawe ataakugulwa mu Hey. ekyo. So I'm teaching you this so that you can start perceiving the thing that you're trying to see, rather to become, tumanya by tutya telling what it looks like. So how do you tell that person is anointed? Now, aliko the more amafuta. religious you are, the less likely it is that Kati you will kitegeere discern the nti anointing. gy'okoma Religious people ennyo oba okuuma obulungi find it very, very hard to discern the anointing. gy'okoma In fact, two categories of people. nga Carnal people can't discern the anointing. okuzaabuzibwa Carnal, oba fleshly. obutalaba omuntu If you are full of the omuntu wisdom of afukiddwako the amafuta world, olw'okuba oli the munaddiini. flesh. So two categories. Carnal Si people, those balimba people, they just omuntu are controlled by omunaddiini oba completely abantu something else other than abanaddiini God. kibazibuwalira nnyo It's very hard. nnyo 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 okumanya omuntu aba You see afukiddwako anointed amafuta. people and think there's a problem with them. Now, Era nkakasa there are other be category bano are abantu religious bantu ba people. mirundi ebiri. Yeah. Like when you've been in church for a long, long, ekitegeeza long mbu time, obeera obadde mu kyaki okumala ebbanga ddene and you know how many songs ng'omanya are going to ennyimba be zonna sung when the eziyimbibwa mu service starts, saaviisi and what styles are going era to ne be there. sitayiro ki eyinza You okubeerawo probably will completely miss oyinza the anointing. obutategeera mwoyo mutukuvu. You see, Nicodemus came to nikodemasi Jesus yajja eri yesu and said that n'amugamba mbu tumanye we know you must be from kubanga God. ove eri No one katonda can do kubanga teri these ayinza kukola things bintu bino by'okola if God is not bw'oba with him.
It was an unbelief and it tavudde eri Katonda. The other guys were Weewuunye hanging teyali with Jesus. mukkiriza nnyo. They were Teyali not, mukkiriza nnyo. they no longer Kati marveled kikwewuunyisa waliwo abantu abatambula at those things. Like, naye ng'ebintu what are you Yesu saying? by'akola. We see this every Sunday. Baali babimanyidde nga bo tebikyabeewuunyisa. So bwe balaba Nikodemo luza ne batandika n'okwerumaluma ne bagamba ono Nikodemo ayogera ki? Ono omuntu ava eri Katonda. Ekitegeeza Nikode eyo eyajja ekiro yekka ye yali asobola okulaba. Essuula zino nno zaabeerangamu oyo Yokaana 3. Yekka ye yasobola okutegeera nti musomesa oba labaayi omusomesa avudde eri Katonda kuba ayinza kukola bino bintu by'okola okuleka nga Katonda ali naye. Abantu abakikwewuunyisa kibanguyirwa nnyo okulaba omuntu afukiddwako amafuta abakkiriza abaludde ennyo mu kyaki. Kyewuunyisa kyewuunyisa nnyo mbagamba amazima kubanga nange nali omu ku bantu abaali abazibe b'amaaso eri abantu abo abafukiddwako amafuta kubanga nze ate nali ngatta bibiri nga nina amagezi ago ag'ensi ndi muntu wa mubiri nnyo ate era nga ndi munaddiini emikisa gyo mitono nnyo okumanya abantu abafukiddwako amafuta. Kati bw'oyinza okubeera mu kkanisa okumala ebbanga eddene ng'olaba abantu bafuna ebyamagero bakola ki naye nga gwe tofuna n'akamu kubanga gwe tekinnakubeerako. Otegeera otya ng'otunuulidde omuntu amafuta omwoyo wa Katonda yennyini tosobola kumanya ng'omuntu afukiddwako amafuta olw'ennyambala ye. Tekisoboka. Ekikwewuunyisa leero nagezezzaako okwambala nti mundaba. Tosobola kumanya nti omuntu afukiddwako amafuta okusinziira ku muzindaalo gwe okusinziira bw'ayogera nga wewanga nze nomwozi ogamba ku mafuta. Tosobola ojja limbibwa kubanga omuntu abuuka nadda eri waggulu n'adda wansi naki olowooza mbu afukiddwako amafuta. Kati sitegeeza muno omuntu akubye entuuyo ebibatumbwa aba tafukiddwako mafuta. Ssebo ne bannyabo kugamba nti omuntu ono naye ate oyinza okumanya nti omuntu afukiddwako amafuta okusinziira bintu by'oba olaba mu bikolwa byabwe. Ekyo Nikodemasi kye yali agezaako okugamba Yesu. Omuntu asinza kukola bino bintu by'okola okugamba Katonda ali naawe. Nikodemasi kye yali agezaako okugamba mutulabye ebintu bino by'okola era tutandise okutegeera nti Katonda ali naawe. John 3:8 in the King James version, Yokaana 3:8 egamba nti empewo ekuntira gy'eyagala n'owulira okuwuuma kwayo naye tomanya gy'eva newankubadde gy'egenda. Bw'atyo bw'abeera buli muntu yenna azaalibwa omwoyo. Tosobola kumanya mpewo gy'eva oba gy'eraga okuleka ng'otunuulidde empewo kyeri mu kkola engeri gy'ezunzaamu ebikajjo ebitonde ki oba n'ebizimbe bwe beey'amaanyi awo omanya. Nkakasa mu bwongo bwange tulina gye tulaga era tulina kye tuziizemu mmwe. Okufa kwange kwonna amakya gano kwe kulaba nga mwenna abakuŋŋaanidde wamu mu garaje n'ey'olwaleero yonna gye munaagendanga bwe munaalabanga abantu abafukiddwako kiringa bw'otunuulira abantu abagenda
oba bagenze mu bifo ebyenjawulo okubuulira enjiri eno gye tubuulira abantu ab'enjawulo ne balokoka eyo yonna gye baba bagenze mulowooza mbu babateeka ku mmundu kubaatuza oba onyangambo ojja kulokoka gundi ojja kulokoka nedda bambi mwoyo mutukuvu bwe bava boogera eri abantu bano omwoyo omutukuvu alina kyakola munda y'abantu bano ne bakkiriza so osobola okumanya mbu abantu ddala ddala bafiddwako amafuta lwaki olw'abantu ababa bayatudde obulokozi kubanga ekyo tosobola kukikola mu magezi gano ag'ensi n'ogenda wali n'otandika okugamba ndi mwogezi mulungi nedda bambi tekisoboka so bw'osanga omuntu n'otandika okugamba mbu yagenze n'akyalako ku kyalo gundi ne gundi naye bwe navuddeyo ng'abantu 5 nalese baatudde manya oyo omuntu afukiddwako amafuta kati waliwo ebyo oba obubonero nga buli omu asobola okubulabako But there are some other signs that are less obvious. Most people miss the anointing because they miss the less obvious signs. Because they are looking for the other ones. Like ng'okuwonya n'ebyamagero that people look for. But they are not the only ones. In fact, abantu three people healed. Naye ate si bye byokka kubanga waliyo Ibulayimu, Erisa ne Eriya beeboka bemmanyi abaawonya abantu mu ndagaano enkadde. Abasigadde wonna engeri omwoyo omutukuvu gye yabakoleramu yanjawulo nnyo. Baali abawonya baali batono nnyo paka Yesu we yajja. Ekitegeeza Yokaana ali mutuggulirawo eddirisa okuyitibwamu okumanya omuntu afukiddwamu amafuta. Mutunuulira butunuuliza omuntu by'akola kubanga gwe buli bw'onaatunuulira obutunuuliza omuntu oyo n'omutunuulira obutunuulizi ekikwewunyisa oyinza oyitibwako. It's not obvious. It takes God opening your eyes. Remember the story of Peter and Jesus. Ndowooza Matayo 16:16 Yesu yababuuliza ngu abantu abalala bo bagamba nzaani. Kati olwamala n'abuuza abayigirizwa be n'abagamba mwe mundowooza ku baani. Simon Peetero n'addamu n'agamba nti gwe Kristo omwana wa Katonda omulamu. Yesu n'agamba Peetero nti olina omukisa Simooni omwana wa Yona. When you can tell anointing, the next thing is going to happen is you're going to be blessed. Yeah. Blessed. That's where Jesus' first words. Blessed are you, Simon Bar-Jonah. For flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven. It takes the Holy Spirit to tell. It's the Father who opened Peter's to say, you are the anointed one. Now, ebyamagero byonna bye baali balabyeku Yesu this should not be even a question in the exam. Bandibadde bamanyi. Wali ogabula abantu 5,000 emmere okuva migaati 5 luli n'otambulira ku mazzi luli n'ogoba emizimu. Lwaki oba otubuuza? Abantu bonna baali balaba ebintu bino nga bagamba ono Eriya, ono Yokaana omubatiza alabika akomyewo, omwoyo gwe gulabika gukomeddewo mu ono. Ekitegeeza bino tebyabaawo nga okuweereza kwa Yesu kwakatandika nedda byava oluvannyuma nga ne Yokaana omubatiza yafa dda. Ne Yesu kyamwewunyisa nnyo Peetero kitegeera ekintu ekyo si kyangu. Am I talking?
Eriya yalina essomero ddamba ery'abannabbi naye omuntu omu yekka Erisa ye yakitegeera. Abasigadde bonna bajjanga buzi ne babeera mu kibiina okuyiga okulagula. Quietness Presbyterian has departed. Yeah, these guys were aware. Then when Elijah was about to go, look, they even could tell. Because they came to Elisha and said, your master will depart from you today. Why? They're in the school of prophets. They should have taught something that can tell them what's going to happen. But they lived with a very anointed person. Ku nsi ya Mukama eno Mukama gwe yali afuseeko amafuta. Eriya yekka ye yakira. Kitwala okulabisibwa okw'amaanyi. Kitwala okulabisibwa. Oyinza okuba ne mu nnyumba yammwe gy'obeera olina amafuta ag'enjawulo nga muzaddewo naye nga tomanyi kubanga omuntu afukiddwako amafuta aba muntu wa bulijjo nnyo ng'oyo. Bonna basobola onnyiiga, bonna basobola okulya emmere oluusi ne bayita nawo, bonna bakozesa ebinaabiro nga ffe, bonna emitwe gibaluma. Kugamba nabo bantu, tewali kintu kyanjawulo eri abantu bano ababa bafukiddwako amafuta okuleka ababakoleramu. Tosobola kutunuulira muntu kwegana n'omusalirawo n'ogamba kati ono mulabira ddala aliko amafuta. Nedda, kiba kizibu. Tosobola kirabisa maaso go. Nedda, oba otunuulidde bitunuulizi muntu. Mukama musaba gula amaaso mulabe ne Katonda gula abantu abalala amaaso bakulabe mu kifaananyi ekyo. Ekyo kitangaala Katonda kyayakisizza mu ggwe. Kyewunyisa nnyo ne Yesu kyamwewunyisa. Peetero yakitegeera atya? Era olwamala n'amanya mbu twali tosobola ng'okozesezza amaaso gano ag'ensi. Mako 6 olunyiriri olw'emu paka olwokubiri. Yesu n'ava mu kitundu ekyo n'abayigiriza be n'addayo mu kibuga ky'ewaabwe. Olunaku olwa Ssabbiiti bwe lwatuuka n'agenda mu kkuŋŋaaniro okuyigiriza. Abantu bangi abaaliwo ne beewuunya nnyo bwe baawulira by'ayigiriza. Yesu yali akola ki? Yali asomesa, yali ayigiriza. Teaching is a function of the anointing. You see, the anointing is the Holy Spirit at work. What was the most significant thing Jesus said that the Holy Spirit will do with us? He will guide you into all truth. He will be your teacher and instructor. Now, the Holy Spirit is going to do all these things in us. Abaali bamukkiriza kyali ki? He will teach you. But usually when you're teaching like now, some people are waiting for the time of the Holy Spirit to start moving. They are like, when is he finishing teaching so we start that section of the Holy Spirit? No. It's because you say it will be the more religious you are. Yeah. Anamaliriza ddi tulyoke tutandike mu nsonga eyo, tutandike mu katundu ako ak'omwoyo omutukuvu, omwoyo okutambula. Kugamba tuli mu bulombolombo obw'eddiini, kyokoma okubeera omunaddiini ennyo, kyokoma obutategeera mwoyo. Kubanga mu kkanisa eno kye tusinga okukola kusomesa oba kuyigiriza. So anyway, he was teaching. And then they were astonished. Abantu bangi abaaliwo ne beewuunya nnyo bwe baawulira by'ayigiriza ne bawuniikirira ne babuuza nti bino byonna yabiyigira wa era amagezi ag'engeri ki ono ge yaweebwa n'ebyamagero ebyenkanidde wano byakola. This is me. Kati kino kyange ng'omutume Mose.
mbagamba most mbu essential part of the anointing. kintu It's the ekisukulumiziddwa Like if the anointing era was the whole cake, kyensuubira the okuba wisdom would be the nga cherry. kyekikulu ennyo. That's why the writer says wisdom is the principal thing. Therefore, get wisdom, and in all you're getting, get understanding. Yeah. You see, when you walk in wisdom, all these other miracles you're looking for, you may not need them. If you walk in the wisdom which tells you that tojja kwetaaga you're kusiiba better off marrying na a saved kusaba. person, then we don't need to Omwami have wo several oba fasting and omukyala praying wo sessions for your husband oyo who is not saved. abeera nga si And the way mulokole he's behaving, because otandika he's behaving like an unsaved person, like okusaba non-saved people ennyo are expected to okufuba behave in the okulaba first nga place. teyeesisa bubi. Yeah, we don't Eŋŋenda need that ze miracle. Are you with me? If you understand the wisdom of how to make ekitegeeza money, save it, bw'onaafuna invest it, amagezi and multiply it, you don't need ag'okufuna financial ssente, miracles. ag'okunoonya ssente n'ozifuna We don't need to n'ozisevinga pray for you for the next meal. olumala n'oza investinga Now we can use zaale that for your benefit, ozisuubuza but ne zaala because wisdom is n'ogaggawala n'ofuna ssente. Tugenda kwetaaga kyamagero kya ssente nedda, tetugenda kwetaaga kusabira. Are there people? Now Kati look at katunuulire Isaiah 11, Isaaya verses 1 to 2. 11 Isaiah 11, 1 to 2. olunyiriri Let's olusooka read together. There shall come paka forth olwokusatu a rod agamba from the atya, stem of bw'ensibuka Jesse, and erimera a branch ng'eva mu shall kikonge grow kya Yese, out ne of ku his roots. mirandira Well, they're talking about kulivaako Jesus. omuti, ne ku Amen. muti kulivaako ettabi. Boogera ku Yesu eriribala ekibala. Matthew 1:1 Matayo says, "The book of the genealogy of Jesus Christ, the son of emu David, the egamba son of luno lwe lulyo lwa Abraham. Yesu Kristo omwana And wa Jesse Dawudi was omwana David's wa Ibulayimu. Yese father. li kitaawe So I talk about wa a rod Dawudi. from the stem Ekitegeeza of buli we Jesse, bagamba nti that's ensibuka Jesus. erimera ng'eva ku kikonge And what do kya they Yese, say? He says, oyo abeera ategeeza "The Yesu. Spirit of the Ne bagamba Lord batya nti shall mwoyo wa rest Mukama upon him." alibeera ku The only way Jesus Engeri could do the yokka things he Yesu did gye yakola was ebintu bye because yakola the Holy yali Spirit kubanga was upon omwoyo him. wa Mukama yamuliko. And the only way you and I are going to do the things Jesus did is by allowing the Holy Spirit to kijja kuba rest kitwetaagisa upon okukkiriza us. It's very instructive that he uses the word rest. omwoyo. John talks about the baptism of Jesus and says that the Holy Spirit came upon him and remained. N'amuwummulirako era Yeah. n'amusigalako. It's not for beeping Bino the Holy ebintu si Spirit. byakubiipinga onaawummula Good ate morning, olumala Holy Spirit. n'adduka. Give me Kitegeera a good day. kiringa kinyonyi I'm out oba of here. ejjiba mbu See you. lyamutuulako ate ne limusigalako Attempt so to like, teryamubuuka no. muvaako. Nkolaganayo No, no, no. mukwano We're talking gw'oyinira about omwoyo a omutukuvu relationship, an awareness of his n'okumutegeera presence bw'akuliko that is more consistent than n'okumutegeera. that. Amen. Amiina, amiina. You know, one of the Omanyi questions I ebibuuzo like to ebimu ask myself byentera is okwagala ennyo okwebuuza bye bino this. Finish this line. kye kino, Because kubanga God is Katonda here, ali nange oba ali wano dash. dash dash dash. Imagine yourself, Gezaako okwefumiitirizaamu you're driving. ng'oli mu jjaamu ewandege yaawe emmotoka zikutte oba ekyali wajjala wano, abantu ne batandika okussaawo layini ez'enjawulo nga bo bali mu kuyisaŋŋanya. Fifth lane, and you also N'otandika feel like, okuwulira nga ekikugamba naawe then you ask genda. yourself a question. N'otandika You make the okufumiitirizaamu n'ogamba Because Katonda God ali is wano dash dash dash. Now imagine Kati you're in gear one lowoozaamu of that usual ng'oli mu quarrel you giya have with your spouse. nambeemu And when mu you have kuyomba okwo just started, kw'otera okubeera ne mukyala wo oba Godzilla, mwami wo, here cometh. Then kati you nga remember this one. wakatandika Because wakakiteeka mu God giya nambeemu is ey'okuyomba, n'ojjukira kubanga Katonda ali wano. What's the way forward? Giya ojja mu nzije n'oteeka mu Disengage. paakingi. Go from D to neutral. Actually, parking. Switch off. Get out. Opaakinga n'ojjako Ask them, would you n'ovaamu. like a cold drink or a hot drink? N'omubuuza oyagalayo ekyokunywa mukyala oba Because oyagalayo God- ekyokunywa mwami, kubanga Katonda That's the ali Holy wano. Spirit. That's the anointing. Okitegedde, ofumitiriza.
When you're freaking out at work, something has gone wrong. Everyone is running scared. Close your office door. Bimusobedde ku mulimu Because wefumitirizamu n'ogamba Katonda kubanga ali wano sijja oba nze I'm telling you. Most of our anxiety is because we have not let the Spirit of the Lord rest. oba kuva mu nsonga ey'okubanga tetukkiriza mwoyo mutukuvu. Would you describe yourself as one upon whom the Holy Spirit rests? Is it comfortable? Kwegamba awulira bulungi nnyo buli wabeera naawe. Have you ever gone home when you're so tired? And then maybe ng'olinamu ku magezi aganaaba. And then you go and olumala fall on your cushy bed. Eh? You know that moment when you're like, ennume y'ekigwa ku buliri bwe obugonvu. Wenna nossa ekikowe n'ogamba olunaku luwedde. So he says of Jesus that the Spirit of the Lord will rest upon him. So when you know that that's true, he rests upon you. He's not jumping all over the place. Then you can always say, because God is here, kati awobeera buli kaseera that's osobola the next okugamba one. kubanga Katonda Because ali God is wano here, because it's a function of you, not all the other ekiddako people kubanga who are panicking or Katonda who are creating extra ali lines nange. or who are raising their voices. Ekitegeeza nze ekitegeeza Imagine you're in a family tojja fundraising kuba meeting. omu ku abo abantu abawanika Someone's amaloboozi quadrilla is gaabwe coming up. abantu The chairman has abatiitirana called for pledges. okitegeera Then you say, kujja kuba because wanjawulo. God is here, mulina enfumiitiriza munoga naye kubanga Katonda ali nange ali wano nze onaawayo bweyamu ki kubanga tosobola kumala sentensi kubanga Katonda ali nange n'ogamba sijja kuwaayo tekikola nga Katonda ali naawe kitunulemu okuddamu okwewombeefu kujjawo obusungu. Hallelujah. The Spirit of the Lord shall rest upon him. Now let's examine these 6 functions or sets of 3. Ngeri ziringa ssatu era katuzirabe. What's the first one? It's there. Esooka The Spirit mwoyo of w'amagezi wisdom and n'okutegeera yasooka. Because you come across people who have deep understanding and wisdom and you think they are not anointed. Abalina amagezi amangi n'okutegeera ne tubabuusa amaaso mbu Because you're tebayibiddwako. religious. It depends on what religious type you are. If you're religious kubanga bw'obeera Pentecostal, n'eddiini you'll eno disregard the anointing that ey'ekipentekooti expresses itself as wisdom and understanding. You're only looking for people who are oyinza swimming, okunyooma falling, shaking, amafuta running, etc. ageeraga mu ngeri Now, if ey'amagezi you are religious, either n'okutegeera. way, when you find people shaking, falling, running, vibrating, you think onoonya it's abantu of abo the abali devil. mu Because you are religious kwolesa some other way. ebikola eby'okudduka Now, when you're religious this other way, ebyokunyanyaanyanga when you gwe find people who bolowooza are mbu talking, bafukiddwako teaching, amafuta. reasoning, understanding, and going to change things in their lives, kati ate you obeera think God is not in n'eddiini it. ey'engeri endala Because for you, oyinza you must osanga ate bali vibrate. That's nga gwe your buli standard. ey'okugwa ebigo oba ey'okukola ki ate gwe n'ogamba mbu abo That's life without shaking. gwe n'ogaba bya sitaani kubanga gwe nawe No eddiiniyo ekuteeka mu No ngeri anointing. ndala No. kubanga You gwe can owulira olina experience the anointing okunyeenyaamu without shaking. standard ye ey'okulaga mbu omuntu cannot alina experience amafuta the oba anointing with tonyeenyezza falling. bulamu If you ki don't nga like shaking and tonyeenyezzaamu Criticize the shakers and fallers. Or is it movers and shakers? I'm preaching better than you're listening. ntumira I send greetings to Dr. Dr. Tusu. Tusu kubanga atera okunkinjijukiza ekyo mumpulira bulungi okusinga engeri gye mbuwulirizaamu And ekitegeeza understanding is the first omwoyo expression of the Holy Spirit on Jesus. tegeera tutegedde
You see that? Yeah. The spirit of counsel and might. Agajjuzibwa ku Yesu. Omwoyo w'okutegeera ow'amagezi n'okutegeera si kyekyo ekiddako. Yeah, that takes care of miracles, signs, wonders, and all of that. The spirit of knowledge and of the fear of the Lord. Did you know that it takes anointing to fear the Lord? Yeah. Most human beings don't fear the Lord. People use God like toilet paper. Katonda nga toilet paper. Akola kyonna ky'ayagala kwegamba wamala okukimaliriza ekyo n'omuteeka mu kabuyonjo n'omwozaawo bamwe balowooza paka ekizibu ekirala we kinajja kizibu ekijja n'otandika okubuuza Katonda aliwa awo n'olyoka oddayo mu kanisa. Okutya Katonda amagezi kwe gatandikira. Abantu tebatya Katonda. Okutegeera engeri gy'otegeera kitaawo n'ogamba ono kitange ono mmange okwawula. Can I give you a clue? Abantu abamu bagenda kuwakanya nedda mutume ensonyiwa nze ntya Katonda era nze we kikoma naye wulira kino wano sitera kwagala gendawo naye kankabawe nedda If there is not a single human being you fear, you don't fear the Lord. Kabawat. Kino kye kikakasa mb'otya. This is how you tell you fear the Lord, when you fear some people who God has said you should fear. Like your parents. If you don't fear your parents, you don't fear the Lord. You're pretending. Bw'obeera totya bazadde bo totya Katonda. Bw'oba totya bazadde bo totya Katonda. Oyinza okwebuzaabuza mbw'otya naye totya. Omanyi mbadde mbagamba mbu amafuta gawummulira ku bantu. Ndowooza okwo kwe kubuulira kwange okunaddako. Ananiya bwe yaleeta ekiweebwayo eky'amanfeetu mu bikola by'abatume 5, Peetero yamugamba, Ananias, why has Satan filled lwaki Sitaani ajjudde mutima gwo okulimba omwoyo omutukuvu? Ananiya, but Peter is saying, you're lying to the Holy Spirit. Oba yali atunuulidde Peetero. Next verse says, naye Peetero, while it remained, was it not your own? And after it was sold, was it not your own to control? Why have you conceived this thing in your... And they say, Ananiya yalimba atya omwoyo omutukuvu? Munokulimba n'olimba omwoyo omutukuvu ne weeterekera ku muwendo gw'ennimiro teyaliiyo. Era bwe yamala okutundibwa teyali mu buyinza bwo. Lwaki ekikolwa ekyo kikujjudde mu mutima gwo? Tolimbye bantu wabula olimbye Katonda. Nze nga nze mu ntambula yange ne Katonda njulira mbu gye nkomye otambula ne Katonda gye nkomye okutya abantu abamu. Si byakwebuzabuza naye nyongeredde ddala okutya abantu abamu. Ne ŋŋamba omuntu oyo nze mmanye no, Miriam and Aaron were Moses' older siblings. Katonda ayinza okunjuzayuza. Kiringa Miriam ne Alooni baali bakulu ba Musa. Era Alooni ye yamwogererangayo eri Feraawo. Olumu ne beebuuzaganya ne bagamba, naye ddala Katonda ayogera na Musa yekka? Naffe tayogera naffe? Bayibuli egamba Katonda n'awulira.
3 of you Kubala. come here before me. What? Katonda n'awulira. Katonda n'awulira. Alyoka. Why are you overreacting? Kayolesa obusungu bwe bwonna. Mwenna abasatu mujje gye ndi. Do you see what I mean? So when you talk about the spirit of the fear of the Lord, for you in your mind you think you fear the Lord, but you actually don't. Because you don't fear those that God has said you should fear. You see, Dawudi yatya Katonda. Era engeri gye yakolaganangamu ne Sawulo, kubanga Sawulo yali afukiddwako amafuta ga Katonda. Wadde Sawulo yali muzibu nnyo, naye Dawudi yali mwegendereza nnyo engeri gye yakolagananga nayo. Buli we yasanga Sawulo nga yeeyala, nga we weeyala eri kabaka, nga bweyeeyala yoyo Dawudi, ng'ate Sawulo yali ng'amuyigga. Naye ng'ate tulaba mbu ekizibu ekyali ku Sawulo mbu ate ye teyatya nabbi Samwiri. Yali yamufukako amafuta. Teyatya Samwiri. Era kye kyamuggyisibwako obwakabaka. Ekitegeeza okufukibwako amafuta, okumanya omuntu mbu afukiddwako amafuta atya Katonda era n'atya n'abo Katonda baba mugambye mbu oyina abo abantu obatya obassaamu ekitiibwa. Nakubudde amanze abantu basirise nga mwenna musirise. Ekitegeeza mwe ffenna tulabye engeri omwoyo, engeri esatu oba ez'enjawulo omwoyo gye yeeragamu ng'asse ku bantu. In fact, in the Old Testament, if you look at Exodus 20, let me go with 31 because of time. Asatu mu emu, bbiri okudda ku ssatu. Egamba etya, laba nonze Bazaaleeri mutabani wa Yuli, muzzukulu wa Kuuli ow'omu kika kya Yuda, era mujjuzza omwoyo wa Katonda n'okumanya n'obusobozi n'amagezi mu kukola ebitali bimu eby'emikono, okutetenkanya ebintu ebinaakolebwa mu zaabu ne ffeeza n'ekikomo nga bwe binaafaanana. Ono gwe tulaba ng'omuntu eyasooka Bayibuli gweyogerako okujjuzibwa omwoyo wa Katonda. Yuli kwali kukola bifaananyi, naye ate Bayibuli egamba mbu Yesu yagenda ng'awonya, asomesa n'okuwonya, ng'abuulira, asomesa n'okuwonya. So toba omu ku abo abasubwa Mwoyo Mutukuvu kyayagala okukola mu bulamu bwo, kubanga olinze saavisi etuuke mu mwaka akatundu omwoyo watambulira. Ate kubanga tulina essaawa 2 zokka ku lwa saavisi eno, ate ng'era ekitundu ekisinga mbeera mbuuli. N'olw'ensonga eyo Musumba Angelo osobola okuba ng'ojja waggulu eno. Mulina ekiseera ekirungi. Ssuula 5 olunyiriro lwa 11. Mu Daniel 5 tulaba nga waliwo abantu abamu baali bali mu kubeera mu akaseera akalungi nga baggyayo ebintu ebyo bye baali babbye mu yeekaalu Yerusaalemi. Omukono ne guvaayo ne gutandika okuwandiika ebigambo ebimu ku kisenge ebyali bibeewunyisiza. Pate yaabwe oba okujaganya kwabwe tekukomaawo bwe balaba omukono. Ati kabaka yali wamu nabo era nayeewuunya nnyo neeraliikirira nnyo. Kati mukyala wa kabaka n'amugamba mbu waliwo omusajja mu bwakabaka bwo alimu omwoyo gw'abakatonda abatukuvu. Mu mirembe gya kitaawo yasangibwa okuba n'okutegeera n'amagezi nga g'abakatonda, era kabaka Nebukadduneeza kitaawo n'amufuula omukulu w'abasawo n'abafumu n'Abakaludaaya n'abalaguzi. Omusajja oyo Danyeri kabaka gwe yatuuma
Berutasaza yasangibwa ng'alina omwoyo gw'okutegeera n'okumanya n'okulootolola ebirooto n'obbibukula ebigambo n'okubikkula ebigambo eby'ekyama n'okutta ebibuuzo ebizibu ennyo. Kale Daniel oyo ayitibwe anaakutegeeza amakulu agali mu kiwandiiko ekyo. Nina ekintu kye ntera okugamba nti ensonga lwaki wano ku Ssemazinga Africa tulabye obwavu bungi kubanga tetussa busukkulumu oba value eri ebintu ebyo ebitalabika. Tetubissaamu nnyo value, twagala nnyo okulaba. Ensonga lwaki mu Bufirika wano tuli baavu kubanga tetussa value eri ku bintu ebyo ebitalabika. Value yaffe esinga tugiteeka mu bintu ebirabika. Bwe twogera ku bizinesi ezimu tosobola zitegeera. Bizinesi nga Facebook tosobola tegeera. Bizinesi terabibwako oba tekwatibwako ng'oba eya Facebook naye nga yabuwanana ya buwumbi n'obuwumbi obw'ensimbi. Bwebwo obuzibu bwaffe era bweraga mu ngeri nnyingi. Kyova olaba tuweewayo nnyo okugula emmere naye tetwagala kugula butabo obwandibadde ng'emmere ey'omwoyo. Tugula engoye tuteekamu ssente nnyingi naye tetwagala kuwuliriza obuntu nga bu podcasts. Kwegamba twagala emmere okusinga amagezi. Kyova olaba tuli mabega. Ffe ekintu kiba ky'amakulu nga kirabibwako naye kikwewuunyisa okukkiriza kulimu ebyo ebitalabika. Ekikwewuunyisa mbu ne mu ngeri ey'okulabisibwamu okw'omwoyo tutera nnyo okuyitibwako ku bintu ebitalabika ng'ebyeragira engeri y'omwoyo eyeragirwa mu kusomesebwa. Enteekateeka ey'omwoyo emmeeme n'omubiri. Kubanga ffe buli we tulaba ekintu nga kirabikidde ku mubiri we tumanya mbu ekyo ekintu weekiri. So ne tuyitibwako ebyerabisa oba ebyeyolesebwa mwoyo. Nsumba Angela osobola okutandikira awo. Banaye tukube ffenna engalo twebaza omutume olw'okuyigiriza kuno. Banaye tuyimirire ffenna tutandike okusabira awamu. Ekigambo ekimu ekitandise okibadde kiri munda yange Katonda muli mpulira nga tugamba twenenye. Mbu Katonda ali kututwala ku musingi ogw'ebintu ebigenda okutufukwako. There are specific things that came to your mind. There are areas in your life where you're like, okay, I must make this right. So let's just pray. And even as we pray, nene tubeera tuli mu kusaba. Waliyo abantu abali eyo, bali ewaka, bali abakuŋŋaanidde mu mamotoka, yonna gy'oli. Katonda ng'ali mu kwogera naawe mbu ayinza obba ng'ayagala okufukako amafuta naye nga kyayagala okusooka kw'omwoyo we munda mu ggwe nga tannagakuteeka, mu mwoyo w'okumanya, mu mwoyo w'okutegeera, mu mwoyo w'okusukuluma okwotumibwe mu magenda go. Oyinza obba okuŋŋaanidde eyo ng'oli ku mutimbagano guno nga towangayo bulamu bwe eri Yesu. Katonda gwe gwayogera naawe era ali kugamba mbu lwe luno olunaku
lwe luno olunaku olugamba mbu okooye okubonaabona okooye okweyamba yeggwe leero lwe lunaku lwo olw'okukkiriza ogambe mbu leero neetwalira omulokozi otandike okuyita Katonda. So I'm going to invite you to do something very simple. Just put up your hand. Nkusaba Put wanika up your hand omukono in this gwo. room. Wanika Put up your omukono hand gwo online bw'oba oli wherever you mu are. Put up your hand wonna on wonna wonna locations. gy'okuŋŋaanidde Just put up wanika your hand and omukono say, gwo "Today, gamba I've mbu made the leero decision." I see mu your hand, nsazeewo sister, up there in the gallery. Our gamba pastor mu is going to come to nsazeewo you. I see mbalaba another mwenna hand abasumba right bagenda here. okujja There gye are muli pastors coming banaye to you for this abasumba great mugende Friends, let's banaye celebrate. ffenna There's tujagulize a wamu party in bannange heaven. kubanga n'eggulu lijaguliza Wherever wamu you are, naffe as long as you eggulu put up your hand, limujaguliza our wamu pastor is naffe coming to you. yonna I don't see gy'owanise anyone in the omukono gallery gwo yet. kakasa mbu I see a omusumba second agenda hand in the kujja gallery. gy'ali. Praise the Lord. Sister, I see your hand. Ndaba I mwenna need mwenna a pastor abawanise to go up to the emikono gallery. basumba bali Thank you mu for giving kujja gye your life muli to Christ. mwebale nnyo okuwaayo obulamu Thank bwammwe you eri for Yesu giving your life to Christ. mwebale Thank you for saying nnyo yes. Thank you for saying yes to becoming a son. kukkiriza And we're going to okufuuka say this omwana mu prayer nnyumba together. ya Yesu era tugenda kwogera essaala eno ffenna Say, dear gamba Father, kitaffe omulungi thank mwebale you nnyo because kubanga today leero nfuuka omwana Thank you weebale because kubanga today leero I nfuuka become a new ekitonde creation. ekijja Today I choose leero to lay down my fears, njala my wansi burdens, and just okutya everything I've kwange been carrying. bwonna obuzito bwe mbadde nabwo And I say ne yes to nzikiriza I Yesu say yes to ne purpose. nzikiriza I say yes to your omwoyo spirit. Take my twala life obulamu bwange and make obukolemu something ekintu significant eky'amaanyi out of it. mu In linnya the erya name Yesu of banaye Jesus, let's tujagulize celebrate. wamu waliyo pata Let's ensukulu celebrate. mu There's a big muggulu party in ku heaven lwekyo right now. If you're listening on bw'oba Spirit obadde FM, owuliriza send- ku send, Spirit a FM oba message yonna to gy'owuliriza 077 osobola osindika meseji yo ku nooti 775 6 4 2 775 6 The number has come. 4 I'll read 9 it out. I'll read it out. I got a real deep sense mpulira muli mu nze for repentance. mbu mukama ali mutuyita okwenenya As he was teaching. okwenenya munda muli mu ffe More has omusumba bw'abadde abuulira omutume there's some mbu proof of this. wano mu ffe mulimu okutambula okw'omwoyo omutukuvu okw'enjawulo ng'era abasinga tubadde yinza okuba nga tubadde tulinda Spirit to come in such nga a way. omwoyo omutukuvu twagala atambule mu ngeri ffe gye tutegeera eyo gye bayita eddiini mu ngeri gwe gy'otegeeramu Tuesdays, you don't come to garage 'cause you're mu waiting. kusomesebwa mu galaagi nga gwolinze wanaabaawo eventi oba wanaabaawo okuyitibwa okw'enjawulo Start following our apostles' naye doctrine. katonda ali mutuyita mu kwewonya okutandika okugoberera okubuulira kw'omutume waffe kabaka Solomoni nze muli kyempulira mukama oyatondebwa emirembe era n'emirembe egyo gye giri mu kutondebwa mu ffe That is what God nga wants to do teweetaaga to us. kyamagero Then kubanga omwoyo as we are w'amagezi living in peace and we akujjudde have the spirit of might and counsel, we start dispensing the miracles where they are needed. You're born again, send a message to 0775. so bw'oba oyatudde obuyokozi sindika ka message ku nooti 775 6 4 katonda atuyita mu kwenenya tutandika okuwuliriza mu kusomesebwa kw'omutume waffe tutandika oziwuliriza kubanga omwoyo ali mu ttambula okuyita mu kusomesebwa kuno era tujja tulaba ebyamagero n'obubonero obw'enjawulo mu linnya erya Yesu. Likaya mazataya bakaya bababa sheteye bozikaya bababa libro de bozika taya bababa katonda buli wabeera obulwadde buva mu nyumba buli Yesu wabeera kubanga katonda I ali invite you to wano put up your hand right wabaawo now. If you have okuwonya any buzibwa infirmity, kati any nkulagira sickness, buli whatever it is, omu you're online, awulira nga just put up alumwa your hand wonna and we're going waalumwa to oba pray. ng'alina ekirwadde And we're going kyonna to pray. wanika We are omukono going to tugenda pray. kusaba You are going to tugenda be set kusaba free. I see mwenna chains enjegere being zigenda broken. kutuka ezibaliko Some of you, there
abamu muyina ebintu nga mubisabidde okumala ebbanga ddene katonda ali mu bbiba kutulako essaawa zino mu abali mu biragalalagala oba ekintu kyonna nga kikutte ng'olina ekikoligo ekikutte ebizimbazimba essaawa zino mbiragira bikuveeko essaawa zino mu linnya ery'Yesu. Ndaba omuntu ng'omutwe gumuluma kikolimiro ekyo mu emiga egyamukubwa kyatutuwa. Waliwo omuntu gwe ndaba ng'alinga alina ebirogologo, omuntu alinga alina ebirogologo azimbyezimye. Ndagira omulaba akuveeko, ndaba omuntu alumisibwa mu nsingo, ndabira omuntu alumizibwa mu nsingo, ndagira omwoyo wo omubi dimoni eyo ekuveeko mu linnya ery'Yesu era katandika okukyusa omutwe gwo. Ezo zidayimoni zonna ziri mu kuva mu kibiina kubanga katonda ali wano naffe. Likayaba waliwo omu abadde asabira enviiri ze bambi ng'enviiri ze ziri mu kuvaako, kale essaawa zino nziragira ziwonye, nziragira zikule mu linnya erya Yesu. Endwadde zonna eziri ku mubiri wonna we ziri, obwongo bwe abadde yeerabirayabira, ndagira omwoyo obwo, ndagira dayimoni, ndaba ekifaananyi omukono gw'omuntu mu bwongo obwo, ndagira dimoni eyo ekuveeko mu linnya erya Yesu. Nzigalawo oluggi lwonna olukkiriza dayimoni okuyingira mu bulamu bwo, ndugala Yesu, funa okuwonyezebwako mu linnya erya Yesu. Amiina. Bana twongere okwebaza Yesu Mukama waffe atuwonyeza. Ushikaya mama, abantu bawaddeyo obulamu bwabwe eri Yesu, abantu bawonyezeddwa. Twongere okwebaza Yesu. Libozala yaraba. Amiina. Weereddwa omukisa amakya gano. Weereddwa omukisa amakya gano. Manyi oyinza okubeera mu kkanisa n'otamanya mbu Yesu oba Omwoyo Omutukuvu ali mu kutambula, naye ekkanisa oba location 21 zavuddewa omwaka guno. Olowooza ogwo omulimu gwa muntu azaalibwa omuntu oba Mwoyo Omutukuvu? Abantu abawaddeyo obulamu bwabwe eri Yesu wiiki ewedde 1,905. Ogwo gwe mulimu ogw'Omwoyo Omutukuvu. Ekyo si mirimu. And giving him thanks and praising him and being a blessing wherever you are, because you know that God is working with you. Amen. Are you ready to go and be a blessing? Awesome. So may God bless you. May he mu Mukama Katonda abawa omukisa era abakuume. Mukama Katonda abakiza amaaso ge abakwatirwa ekisa. Mukama Katonda akwolekeza amaaso ge era akuwa emirembe. Obeere nga buli kaseera ojjuziddwa era ng'omanyi okubeerawo kwe. Akugulirewo enzigi Mukama, akuwonye, akuwe, awe obulamu bwo ekintu eky'omuwendo n'okulabisibwa. Nga mmaliriza amazaalibwa amalungi Omusumba Steve, Katonda akuwa omukisa. Ekisa ekya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okusa ekimu okw'Omwoyo Omutukuvu beere naffe ffenna emirembe ekitaggwaawo. Amiina.